nga tuli bamalirivu. Ngamba nnyo abantu nti bw'otaba mumalirivu guno omulimu gwe tukola weesala ku bantu bo nga tobeesazeeko lwa butabaagala naye olw'obuvunaanyizibwa olw'okubakuuma n'olw'ebisoomoozebwa. So abantu baffe betwagala ennyo ku mutima temutukyawa nogamba nti wayiswa amazima ga Katonda bye tuyitamu oluusi kikulu okubibakugira. Naye ate ffe kuba kati nze thick skin gye nnina, understanding gye nnina, intelligence gye nfuna ate eyinza okunnyongeramu obugumu okusinga oli byayinza okuwulira nga biwaawaza amatu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ankwasa obuvunaanyizibwa nabagamba ku programu eno ndaga nti genda obuulire abantu amazima. Amazima agamu gakaawa, agamu gatisa era kwe kusoomooza kwe tuyitamu. Naye ate era tulina obuvunaanyizibwa nti si emboozi gye tulina okuguza bannayuganda ekwata ku ffe ng'abantu, naye abantu baffe njagadde akanyoomero kano abantu baffe be tulina ku myoyo temutukyawa lwa butatuwuliza, temutukyawa lwa kusirika, temutukyawa naye bye tuyitamu oluusi binyuma nga tubakugidde wakati mu bulumi obwo mukuba nti nammwe muyitamu ebyo bye tuyitamu. Njagala okulamusa ku bantu bonna bannankyukakyuka mu Uganda yonna nti mwebale kubeerayo. Programu eno eyongera okubeera ey'enkizo. Katonda atwagala nga Kayongo baatalitta kubanga eriyo nange lwetuva wano nga twogedde nga naye abantu bagenda kutubuuza obujulizi. Obujulizi buno bwe tulina bunaaba satisfyinga. Naye Katonda akola eby'enkizo nti ate oba oli eyo gy'oli n'owulira nga by'obadde ogamba abantu nti ate nga biri ku maaso gaabwe, biri ku mmeeza zaabwe. So twagala okwebaza Mukama okutukozesa omulimu ogwo muffe, okuba abavumu, okuba abagumu, n'okuba nti abantu tetubatiiridde tuyimirira ku nsonga nga bwe zifaanana. Mu buweereza obwo nno tunyizizaamu abantu bangi. Si bangi okusinga be tulwana ku sayidi emu, naye we have a significant number ey'abantu be tunyiziza era nga balaba ne bagera obuweereza. Nate ffe tetwajja kusanyusa abo batunyigiriza, twajja okubanyiiza n'okubamamulawo awo we babadde ebbanga ddene. So njagala okwebaza bannayuganda naye bannayuganda abatwagadde, omukwano gwe mutulaze mu bulumi bwe tuyitamu wano ku ground, omukwano gwe mulaze mu kulaba ensonga mu butuufu, nakyo kibadde kyankizo era kyankizo era yezimu ku nnyingo ezigenda okuwandiikibwa mu byafaayo nti bannayuganda bayimirira n'obukulembeze bwabwe, kubanga ebiriwo gwe wandibirabye, ebiriwo wandibirabye. Singa si bukulembeze bwa mwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu kyandibadde kizibu nnyo munnayuganda okusobola okukuba torch mu nteekateeka ya butya bwe bakulemberwa. Naye olwaleero buli munnayuganda alina fair assessment kubanga obuvunaanyizibwa bwamanya. Mwanattu omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yajja mu by'obukulembeze, ensonga gye yasooka okulwanirira yali ya internet. Era abasinga ku bantu abatamanyi byansi, abasinga bamugana naye omulaaso ono naye alimba, ate ye mu byobwa pulezidenti asusse ku internet. Naye olwaleero tewali kintu kyonna kiyinza kukolebwa nga tolina internet. Okay. Bwe bamuyita Alex Wayiso Mufumbiro amaze okutuuka ate programu eno namwatulira tutambule. Wayiso nga situnaba kugenda mu adhan kano kanka kugambe nti akabanga komaze ng'oli mu kkubo jja nkuŋŋaanyiza ebibuuzo by'abantu. Tulina bye tubadde tuteeseteese bye tugenda okwogerako nga bulijjo n'ebyo tujja okufemba tumala kumulungula bibuuzo by'abantu. Tutandikeyo n'ebibiri katumala okwaziina kale.